Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa LN 256 mugende maaso n'ogyegattako olunaku lwaleero mbayitidde eddagala eriyitibwa Mukasa. Oyo gwe bayita Mukasa, mwetegereze bulungi nnyo bw'atyo bw'afaanana, ayitibwa Mukasa bw'atyo bw'afaanana nga bw'omulaba. Mukasa aba n'akamuli nga kayero nga bw'okalaba. Eddagala lye bayita Mukasa liba n'akamuli nga kayero era lifaanana bw'etyo. Ebiseera ebisinga omuddo ogwo abangi bagumanyi ng'omuddo gw'obumyu. Mugumanyi ng'omuddo gw'obumyu, y'oyo ayitibwa Mukasa. Mukasa oyo ajjanjaba era ddagala lya mikisa. Kati Mukasa oyo bw'obeera oyagala akuyambe mu nsonga y'emikisa, ofuna eddagala ly'emikisa. Ne Mukasa obeera oteekeddwa omuteekamu. Onogako obukoola oba n'okutula lumu n'osuula mu ddagala ly'emikisa ly'ogenda okuyenga ly'ogenda okunaaba. Ne Mukasa oyo oteekeddwa omuteekamu ddagala lya mikisa nnyo nnyo. Ekintu ekirala, Mukasa oyo ajjanjaba endwadde ez'enjawulo. Mukasa mulungi nnyo mu kujjanjaba obulwadde bayita ettalo. Ng'obadde olina ettalo osobola okuddira Mukasa oyo obukoola. Ofuna obukoola bwa Mukasa n'obugatta wamu n'ebikoola by'ekyangwe. Ebikoola by'ekyangwe obigatta n'obukoola bwa Mukasa n'obuyengera wamu. Bw'omala obuyenga n'obeera nga oyisa awali ettalo, n'obeera ng'osiiga ewali ettalo. Bw'obeera osiigako eddagala eryo oteekeddwa ddisiiga ng'olizza wansi, tozza waggulu, nedda, zza wansi. Okitegedde? Beera ng'okozesa akadde ako ke bayita Mukasa era osobola okugattamu ku nsonga y'okujjanjaba ettalo, osobola okuddira obukoola bwa Mukasa n'ogattamu n'ebikoola by'oluwoko. N'ogattamu era n'ebikoola bya bbuza, n'obeera ng'osiiga ewali ettalo awo. Ettalo lijja kuba ligendera ddala bulungi nnyo bw'onaaba okukikoze bw'otyo nga bwe nkugambye. Enjagala tutunuulire eddagala lye bayita Mukasa. Mukasa y'oyo, eddagala lye bayita Mukasa. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN 256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga video mbeere bulungi, mweraba.